mwenna abaami abampuliriza ekigambo ky'okusitula abakyala kye kissa amaka gaffe. Abaami tugezaako ne tusitula abakyala financially ne twerabira nti buli lw'ositula omukyala naawe olina okusituka n'osigala ng'omusinga. Abakyala kasita omusitula, you have to make sure nti era osituka gwe n'omusinga n'osigala ng'omulengerera wano. Bangi tulowooza nti bwe tunaawa abakyala kapito ne bagenda ne bakola ffe nga tujjamu enta nti ndi bulungi oyo maama waabwe akola namuwa omulimu ye akola olwabajja. Njagala nkubuulire togezangako kusitula mukyala gwe n'osigala woobadde. Buli lw'omusitula gwe situuka omusingi. Why? Economically. Omukyala yenna kasita omusitula n'otasituka kumusinga ajja kwebuuza ku bali abatuuse ku ddaala li. Ate ozimba omutima. Kubanga bw'oba omuwadde kapito n'atandika okukola mu maka nti omukyala wange namuwa ensimbi akola n'atuuka mu miliyoni 2 nga gw'okyalimu 5 bw'akwebuuzaako aba yeetaaga kutwala mu museum. Omuntu alina miliyoni 2 nga ntuula wansi w'omuntu alina miliyoni 5 mwebuuzeeko. Kati abaami oyagala bw'ositula ng'omukyala financially olina okusituka n'omusinga n'obeera nga eva gwe gw'alina okwebuuzaako. Buli lw'anaasigala nga talina kyakwebuuzaako aba takwetaaga. Gwe banno be waleka mu kyalo oddayo n'obeebuuzaako. Obabuuzaako naye tobeebuuzaako nze ndi kukwebuuza. Akati omukyala nga gw'otandika omukyala namuwa ensimbi takyamanyi akeerewa ava kwebuuza kubali kati eddaala li. Gwe tokyali ddaala li. Gwe wasoma n'omalako ekyomusanvu nze ndi wa P5 second term. Kati omwana wange asomye n'agenda mu senior 4 tayinza kukoma wannebuuzeeko ku by'okusoma. Kisoboka. Akati omukyala gw'owadde business, you have to make sure nti olina obwongo obukubisaamu business eyiye emirundi 2 asigale ng'akyakwetaaga for advice. Kati abaami tukola ensobi n'ofuna omukyala n'ogaana ne mukyala wange omukulu ye n'omuwa business n'omugaa nti kola kino ate n'ogamba nti oyo omukyala kati ali bize kanfuneyo omukyala anaabeera ewaka n'owasa namba 2 n'omugaa nti gotuula ewaka. How clever are you? How clever are you? Oyononya amaka go gonna. Bw'owulira ng'oyagala bakyala bakola make sure nti era bonna ojja kubakolera business. Bw'owulira nga toyagala bakyala bakola make sure nti bonna ojja kubalabirira fule.